George Odong ngono yakulira essomero li Atra Community, Simon Ekuti ngono yali musomesa ku ssomero lino, ne Lavoice Awoko omusomesa ku St Gracious Primary School mu West Division Yelira be batemeze emabega w'emitayimbwa ku bigambibwa nti babadde bagezaako okwenyigira mu kubba ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebitandise olwaleero. Abasatu bano baliko omukozi wa UNEB eyabadde aleeteddwa okukuuma ebigezo mu disitulikiti y'e Oyam nga yaggiddwa Lira gwe babadde bagezaako okuwenguzi yakakadde kalamba okubalambika ku ngeri y'okufunamu ebigezo bya PLE nga tebinnakolebwa. The director was Mbalita Atra Community Primary School yabadde n'akosi nga najja Lira nga ategedde scout agenda okujja ng'agala muwa ssente abeere nga yekkiriranya aleke abasomesa be basobole okuba nga babbira abaana be ebigezo. Era bano babadde ku Garden Hotel eya Lira ne banywezebwa era n'ebizibiti ebimu tubiina. So ekyo kikulaga nti already wadde wano tuli kulabula naye abamu already batandise dda. Dan Odong yesaba abawandiisi wa UNEB ategeezezza nga bano bwe bagenda okuvunaanibwa. And they will be charged in accordance with the UNEB Act Section 26, which covers this kind of crime. Fine ya mitwalo ya milioni 2 paka milioni 4 oba okusiba emyaka 5 paka emyaka 10 kisinziira. So twagala okulabula bannaffe bonna aba scouts ne ba visitors abali mu field. Ekikututte mu field kulaba nga oziyiza abayizi okubakopera ebigezo. Mu ngeri y'emu poliisi eweze okukuba kakuyege ku bisaawe ebiriraanye amasomero naddala mu kaseera kano ng'ebibuuzo by'akamalirizo bigenda mu maaso. Twagala exercise eno etambule bulungi. Olusi ebeeramu okusoomozebwa kati jjukira tulina elections ezigenda mu maaso, campaigns. Wosanga nga abantu bakampeininga olusi baagala okuteeka campaigns ku bisaawe ebiri kumpi n'amasomero. Era bw'olaba nga security eziyiza ekyo muba kyetaaga ne mutegeera ku lwaki tuba tukikoze. Abakwate bakuumibwa ku poliisi y'e Lira.